Zigging ding, Coco finger. Zigging ding. Ono yenze gwe bayita Mr. Coco. Mbebaza okuwagira bine byaffe ebiri loko. Ndyammere ngande Coco ndyafumba ya mu luwombo. Mu kibbo mwenteke ebirungo. Oh my God! Ngende mundongo selector nakuba ku music nga wawano. Tujja outside DJ nakube nyimba nga zawano. Kuira vibe. Wana olaba movies e Uganda, olaba TV e Uganda, olaba empira je Uganda, local content. Kwano wagira abantu abana be waka bintu bibakola. Yalichi target mwaka akayimba kubanga it was my beginning nga ntandika butandisi kati ngamba naye abantu bano okubayingira bulungi mbayingire ntya ninofuna ka message akaso okubayingira ngamba no nosoka nenka localizinga mu kwa kusoka nzinali nkuba international kind of test nga nkubanyura golio oba Jamaica. Freestyle is the way I live my lifestyle. I'm rough and tough, but man just like crocodile. Please, but me style, you're nice, swim river Nile. Little profile, me love to see you when you guys smile. Smile for me, girl, me tell you really look good. In my life, you could really put me in the mood. Feel like what, fam? I really miss you. What's okay day? Nani kubali this style uzidi. Me. Neka ningamba na yumanyi. Bana abantu be Uganda, bana Uganda. Okubayingira olusoka nokola ki? Nobera loko. Otherwise, the vibe yange ndalamu. Era we ngamba nti nkyuse style nkyusa nso kuba oluswayiri ate oluswayiri oli ku international level era kyekiddako kati. Abana Uganda bategeera batya Coco Finger luyimba ki? Coco Finger mwantegeera from emikono waggulu ono yatusanyusa ono Mr. DJ ono era ako kenyini ako kamikono waggulu kasooka ono yenze bayita Mr. Coco. Wakuwa nasoka kayimba mu luo nasoka nenkayimba mu luo ngakamba amene no chingi malu timbadi malu ka inibera tinlo emikono waggulu ano yatuzanyusa ono Mr. DJ nachusa just bintu bitonotono nateka mu art kwa nasoka nenkakola mu luo nene mpuya ngate vibe javayo nnyo mu Luganda makwanga beat matenga ndaba bikwatagana omanyi ennimi zino eze Uganda zino wodda waleri ku foundation zifanagana beats almost zifanagana ochegede so nembuya ate Luganda lutuula munyo ngamba nayo manyi kankyuse mikono waggulu ane no chingi malu nemba nga nkyusa so nekola hit so mikono waggulu omuntu yandyebuuza was that your breakthrough song? Yeah, that was my breakthrough. It was my first song. Okuba nti abantu receive me naddala ku national level. Ne bantegeera buli wamu. Kayimba kali mixed. Kalimu Oluganda, kalimu Oluswahili, kalimu Oluzungu. Nagezaako okulaba nti I mix and blend. That's why era kayimba ko wengenda any part of Uganda nina okukakuba. Emikono waggulu. The first time I saw you dancing on top of the speaker was dancing on the Twitter, run to you straight, then me took you to the counter. Waiter, come along, please bring something sweeter. What do you take? You told me Pepsi and Sprite is the only type of drink that makes you feel alright. What's that? You say you don't have appetite, you're not gonna eat food, you not feel alright. Hey, emikono waggulu. Kama sona go kwa sababu misasa na filushani go hakuna joto hapa galpeze nyuma ya chuka yako woman I really love it when you hey woman you sweet you nice and sweet I love it when you smile, you make me feel like this make me feel the rain, you my baby, you my baby. Hey, kuba bulungi n'abantu kyekimpisi zawonze mu bano abantu nandibadde mubi nandibadde ng'omuyayu Coco oluyimba olwo it was your breakthrough song lwali lusooka era ne lukubeera hit. Omanyi nga sinatandika okuyimba wano. First of all, kansoke mbe yanjulire. Introduce myself. No problem. Yes, no ma'am. problem. One name, Coco Finger, aka Corey Moses. Yes, man. Born and raised from Entebbe, Great B Hospital. Nze banzalawo Entebbe, Great B Hospital. Nenkulira mu Entebbe omwe Entebbe road yawo. Entinda. Zana unaona area kodi zange chiwatu unaona matwale gange nkulide Entinda mukalina abiri awo nenkulire chiwatule pino enyumba eyo family house jeri ni sawa zino wengenda nyingira buyingizi sawa yona wenjagalidde
Okitegedde ekiwaatule awo ate nze nkuze kumpi ne bonna kati nkuze kumpi ne Bebe Cool ngaliwo ekiwaatule ne Boboy naye ngali wano Kamwokya Kasanve Ntinda ndira wali bonna nga ndi around okitegedde era ngenda okulaba naye mwana ebintu bineetolodde ndabira ddala nga nokikuba nali ndaba nali nkiraba Coco Finger musajja si Muganda ndi muna Uganda ngamba tribe anti ndi muna Uganda but I'm the Luo ambassador. It's a special delivery from the Luo ambassador. Greetings I bring. Yes. Okay. Nenga ate nze ndi full Ugandan. That's why njagala nyo kubeera full Ugandan. I represent everybody. But I'm the Luo ambassador. Okitegedde kubanze banzala Ntebe include mu Ntinda muno include Apache Lira simanyi zi Kole is my village Aboke. Your home village? Yes, my home village. You know, I know sanga tata wanga taina umsai ugwabanyuru somehow. Kati ndi mix ale mama wanga ava Koboko. From West Nile. So West Nile na bantu bange. Ushegedde Koboko Arua eyo nayo ne yumbe na bantu bange. Ate kati ode no north ate ona paka bayitirivu bululira Kotido Apache simanyi Kabera Maido Tororo. You know, now so much respect. Okay. Ate ino Buganda kati banzalira nze muno mu Buganda. Ukitegedde. That's why nze ngamba nti Buganda kiki wano. Nesebo ku mutima. Ku mutima. Nolekyo Ssaabasajja wangalire ddala magulu nyondo maximum respect. Coco Finger. Bless up. Coco Finger. Okubye emikono waggulu. Your breakthrough song. Ekutadde weekutadde. By that time wali ojabuzi right okubya oluyimba abantu bakwaniriza oluyimba walufunamu emikono waggulu yeah definitely akayimba kasita kakuleta mu bantu ne bakukkiriza oledi omaze okufunamu oledi ofunye social capital ofunye connections biki abantu webali shows weziri nze okubona kuba mikono waggulu paka leero it's the same vibe unsanga mu same vibe. Shows nina, bookings nina, mbira happy, that's my vibe. Mvuga motoka ya kabi, sikwewana nze sivuga motoka ebyo no. Ovuga Benz SL65 AMG Brabus. Gena ku internet unonyereze. Toli mwavu. Ate left hand drive American version. Esebo. Not right hand side, left hand side yava America. Obwagala gino nyezaako kugitegeera bulungi gino nonye dash kananura awo ne blessings abantu okwagala abantu bakwagala nobeera good performer nobeera disciplined nobango obawa bakola kye baagala kati nze banjagala ko performance nze tebanjagala ko bakize lero manga n'ennyimba empya oba sirina nze bookings mbeera nazo era leero nina show leero nva wano ngenda kajansi akafuba kayita Munaroweros Bar and Lounge. Kajansa already na show. Ushegede. Weekend nenyini just after tomorrow. Okuva ngenda ku airport. Ngenda Juba mfuluma mu na show mu Juba, South Sudan. Ushegede. Ate kasita nkomawo. Immediately Easter weekend see Dakar. Satu nyatano unaona na shows. Oli booking, oli booked. Ninawo show Echira. That is Good Friday. Then ku Saturday before Easter. Au ninawo show wano Namuongo. There is a car park. Jebaita something car park something. Ku Saturday. Then Easter Sunday nina side Gayaza. Then ku Jinja Road wano shows nga bili. Bookings nyingi. No bookings weziri. That's why ngambe nti asobanga okole ebintu abantu bebaagala. Bookings berawo. That's why nze eva ujja kunsanga nze ndi mu vibe ndi happy. Sina gwenda babubize nyumirwa nsinga weri. Mwaka kimu okubira emikono waggulu. Okuingira industry naingira mu 2010 doza. 2010 yes, au 2010 officially mikono waggulu awo netukuba mikono waggulu. Ono yatusanyusa ono Mr DJ. Netukuba nyimba amazi party animal netukuba neno bajase kiss. Nyingi yakwagala mpaka sister eri yegwe my miss yanza ya Mr nawe yegwe my miss I really love you this nobody can twist Zona hit. Hey I am a caring man, a corporate man, ever ready for any scale and a businessman. Neteka makaja me no deal with competition. My education was a good foundation for. Hey, girl, you know I love you so. Sidika rachokawa, chimanyandi musician. Inaze buli chiro mera mukuia. Just a kiss, njakola mpaka chitufu. Enza ya Mr. nawe yegwe my missy. I really love you, this nobody can twist me.
Hey. Otukubyawo ne party animal. Are you a party animal? Yes, I'm a party animal. Sakala nze ebimpa stress. Ebirozo bireeta stress. Are you a party animal? Yes, I'm a... Hey. Party animal. Abera mutunga muiya. Tazala wa mirimu. Chaliko kuweza rupia. Waziweza tazo na business. Abera creative that is... Hey! Enyimba ezo kyazijjukira lyrics zazo kyazijjukira ate toziwulira azijjukira okitegera woowera mbuusemu amajjagala gwe nfune vibe byammwe muddamu ebintu jabula oba mubitege oba mukyabijjukira ba performance vibe you know you balance with the crowd oyimbamu ne bakasukiramu ne baddamu you know yeah man. Okay, Coco Finger. Abo tu comparinga Coco Finger oyo wa party animal. Tu comparinga Coco Finger we mikono waguru. Owa Coco Finger wa My Miss. We basisinkana ne Coco Finger wonnaku zino. Enjawulo we eri enjawulo nze simanyi. Nze kyemanyi vibe yange yeyongera bweyongezi. Coco Finger we bisere zino wakati. Music ntandika butandisi. Twakakuba Chigwerawa olwaleero tuzigirirawa. Hey, big sound, big stage, big station, big crowd, it's a big celebration. Selector go to kubye selection. Hey, for to worry wano vibe ku vibe, wano bya vibe ku vibe, vibe ku vibe, wano bya vibe ku vibe. Entogenda gifula show yakuyimba yonna. Anti abantu balina okunyumira show. Nze show yange terina kubanga ebowa. Nze ndi performer. Ate ojja kumbuzabuza bi. Show yange yakunyumirwa. Mbadde nkubuuza Coco. Coco Finger oli ow'ebiseera biri owa My Miss owa party animal n'owa kakati webeesanga like oba osobola obbawula banjawulo si banjawulo. Bro, nze vibe yange nze simanyi abantu be bamanyi. Ondaba otya nkyuse nnyo nfaanana ntya. Vibe eri etya. Luli eri nani nvuga zigoofu ziki right now nvuga Benz Range Rover yeyongerako. Zindaba nze buli kimu kyeyongerako bookings weziri booking nina bookings. Mchegede. So nze kunze nze ndaba nga neyongerako. Kati kumulala simanyi naye nga nze ndaba nze I'm happy, I have no problem. I'm enjoying the vibe, I'm enjoying everything. Coco Finger akomadde okuba hit song. Bro, hits zibeerawo. Nyimba weziri abantu tebaliko ebyo simanyi hit basi nze banjagalako performance and the vibe. Okay. Oba nina hit we must as long as we need healthy. Ekibanjagalako because enyimba ezoba performingira weziri. Njasoka nkube emikono waggulu. Emikono waggulu. Eno yatuzanyisa onimisa nkubire. Woman, I love you, please don't break my heart. Woman, I love you, please don't break my heart. Woman, I love you, please don't break my heart. Cause you will make me cry. You will make me... Hey, Gana Kembobia. Agaradiko. Sawa yatula togere, woman, I don't know what to do. I'm addicted to your style, addicted to your smile. I wish God bless and give us one child. I've been a very long time. Mama ne papa, booza what a one man. Before you have to... Hey, what? Before? Nakuchanga. Without. Garona zaro inogopanga. Yeah. Abana bale mekuzunga. Ewa balalanga babona. It's the world of today. Yeah. Woman, I love you, please don't break my heart. Woman, I love you, please don't break my heart. Woman, I love you, please don't break my heart. Cause you will make me cry. Tufandu kubile, are you a party animal? Yes, I'm a party animal. Kukubile, orichimuri echa rosa, echibunya kawawo. Remix. Atansi kule, everybody go down. Bend down and don't break your back. Tomenyoko mugongo, gongo. Tukube party kalicha. Kuba. Ezo katizia kadi go down. Everybody go down. Go down and don't break your back. Sirwero. Akonakola ne fik fameka. Ketan Flosso ne Viper ranking. Kadi alosa kungamba ndisikolagana bayimbi bala tukwatagana. Then tukola party kalicha. Kuba. Fefe Busi. Aonze Fefe Busi, by the Fefe Busi. Aina concert ye. Wali ku cricket ovunga 16 May. Yo, we link up there. We take it there. Yakubira yo tukube party kalicha. Mulimu John Black, Nina Rose, Karoka Sita. Yeah, man. So it's a vibe. Okay. None cherugo kutubere yo fena tujja kubera yo. Abantu dokunda ba tujja kwata kana. Bakusange yo.
Echegede. So enyimba weziri ate tukubone my miss zino wampa just a kiss nja kwagala mpaka sister eri yegbe my miss eze ya miss nawe yegbe my miss I really love you this nobody can twist me yeah kwegamba nkwa flavors zonna no enyimba weziri nze ne banga na hit oba serina enyimba ezokuyimba weziri nezi collab weziri go down tomenyeko mugongo akuteba kamanyi pati kalicha teba kamanyi ezo no nyimba mpya kadi nyimba weziri teri kuya dance my hit ya hits weziri ekitegeeza toli ku pressure ya kuba sazi no tokolera abantu hit nga zero already weziri bro nze just nakuba fit no a good performer with discipline. Just be good with the people and yes man. Okay. Kali Koko. Sirimba limbe nze when you book me for a show. Sirimba nze ombukinga I make sure until I deliver. That's why nze wali ompulide ko maybe simanyi ba manje simanyi ba nkute simanyi ba sikulirangako. Yes. Koko. Kitegeeza pressure yendongo goto kyagiriko. Kati pressure yaki nze sina pressure. Mimi ame performer. Era banjagala banfuna. Mwabatanda it's okay. Nenze je bali abambukinga nkugambye lero na show weekend dako yona na show Easter weekend yona na ko show from Good Friday Saturday Sunday Monday then on the 18th wakabuka Easter I think it's 16th or 18th already na show enda simai kasanje eri ngoda simai mundeyo kadi man nze era ne yanza bana Uganda ne Bugede TV ne TV zone nane everyone abantu wa support mwebale tuwagira nze I still get bookings sina eranze abantu okulowooza nti Koko Finger engeri gye yabula bubuzi endongo maybe ayinza yagivaako takyawuli kikanyumba chungala nze kugambye bookings hizo zijjudde ate obula otya nga te bookings ozirina nze kugambye nze ame performer nze okunda I have to pay toja kunsanga everywhere wanatompise buyisi kuyisa buyisi mayi motoka jenvuzo okujja kutuka motoka yonji mali ani ajina wabweru awo so nze ndabika wene nokulabika simalagala bikalabika ulabika where it necessary it's necessary this is unga everywhere nti mwino kunda bano ate sibukira buli topic eriwo nti mbukire lwa kubanjagala kutu trend no nze kyenfaako do I have bookings do I have some money in my pocket abankubira nga balina ebizibu can I help them? Kwanza bankubira banji tuyambe mama mulwadde mwana mulwadde kino ngenda kuwasa kino no basa no wa sente Koko why not bebe bintu ze bye binsanyusa kyo ndi onsanga mu vibe kasita nkole ebyo nga kimu bibiri oli kasita nkubira ko naga nyamba ko ne muyambo mulana kasita nyamba ko omuntu oba babiri mu lunaku it makes my day obomaze ne kinuma nnyo kunkubira ne sita kuyamba kinuma era kinuma it spoils my day oyina pure heart ateka kitegedde so nezo no bana Uganda nti at least nfuna bookings nembera kono ku sente omalo butono tono lisagala sente nyingi nyo to be happy as long as nawe nzimalezo zimala zisiya yara nyo bambere neki oba bichi simple vibes yes man tutera nyo kulaba ku federation federation yeno soko tubulire ebayambye etya gwenga gwe you personally ekuyambye etya federation yabayimbi yaba creatives bonna egatta abayimbi kyesoso okukola ekirungi kwe kugatta abayimbi nti at least when you go there you meet different nze abayimbi bangi betera kulabalaba naye ngenda you meet other artists nechi you meet you tovayo yes nze njagala vibe bro nze kasitambera na mafuta nga kasokundetawo ngoina mne ku sente yes man ati kula chimbere ne bake njagala wali vibe I have to be happy I have to enjoy chekede era nzija because of the music you meet people you meet different personalities that everyone we no meeting aba mawule muberayo abana ba TikTok baberayo bachi so it's good mix and blend so eyambe nyo kugatta abayimbi eyambe nyo okukola okubakola ki okwakolera sako nti at least federation okeze sako eri abayimbi ate stayina party simanyi nti yaba NRM oba nupu oba ki eri federation abayimbi bonna era nzimbalaba bonna babeerayo abanupu abayimbi ba NRM abayimbi ba buli omu abeerayo tebalina kusosolo badda ku kamera wano ne baddawo ne beebuzaabuza naye eri buli mu abeerayo kiri kintu kya music temuli politics okitegedde so ebya sako ebyo era ate n'abannayuganda bennyini abandaba nze ekintu ekyo njagala bannayuganda bakopemu ekintu kimu baleke just kukikutisizinga omanyi nalabye nayize ekintu kimu ku federation kiriwa nti
bannayuganda we mwegatta ne mubeera wamu ka gurupu kammwe kuba muli bannamawulire oba muli ba DJ oba muli ba katale ab'obutale oba muli bazimbi oba kuba bloka oba muli ba boda boda oba muli ba single mothers mayi baki gurupu yonna kasita mwegatta ne bwanga muli bangi ne mufuna omukulembeze gavumenti ekola ki ebateekamu ssente ez'okwewola eyo gye bayita sako abasinga tebakimanyi n'olwekyo bannayuganda nze njagala bakoppe ekintu kimu ku ekyo beegatte bawere oba muli babutale babodaboda eriya yonna gye muli mwegatte mukole zigurupu zammwe mwewandise bulungi mukole sako yammwe gavumenti ejabateekamu ssente nze nakiraba byatandika ng'ebyokusaaga nebateramu abayimbi ssente ez'okwewola so okwewola n'omulala nekola ki yes so federation nze ndabye nga eyambye ekyo okugatta abayimbi bakolerawo sako kale okulaba nti egezawo okutereeza structure kati copyright yiyo tugifunye already etandise okutambula naye ate abantu bali mu kutya no temutya ebintu bya mpola mpola era sensitization ejja kujja bajja kuyigiriza abantu engeri gye bagenda obikwasaganyamu waliwo gadgets ezijja okujja nga ze zibala ebintu ebyo si nti buli kayimbako okubyeko osasulira simanyi biki abantu nga basasula zi license amabaala buli kimu basasula license but iswefulia bayinza okuteerawo kagundi akatono nti on top of the license bayinza okwongereza emitwalo nga 2 oba 3 oba 5 noba ng'ozanya music mu Uganda yenna for the full year nekiba nga si kyamaanyi nnyo ogenda okiraba nga si kyamaanyi mwaka mulamba naye ng'osasula kasente katono naye ng'ozanya music yenna kati omuyimbi wotaba tofunye mkisinzira wali bakubyani oba tebakuzanye it's okay naye nga already obeera muki mu system ndoza anyway abantu bajja bayigiriza how to deal with those things. Akoko Finger olina ekifo kyonna ku federation ekyoba omukulembeze oba ki kyonna olina kifo ki ku federation? Ebyekifo ebyo tujja biraba next time. Toyina kifo kyonna ku federation? Newe mberayo obwezorere mba nina ekifo buli abeerayo boyina ekifo buli abeerayo boyina ekifo as long as ogenzeeyo boyina ekifo already you are part of it. What matters is are you part of it? Mwendi mu federation I'm part of it. Oli part of the circle even? I'm part of it ne mu sako y'abayimbi mwendi lwakuba sinaba kuweewola ssente. Wennyini we mbadde njagala okujja tebannakuwaayo ka ssente kwewola? Sinaba kuweewola ssente because okwewola ssente onosooka no saving for some time kati oba savings for some time n'olyoka okola ki ne weewola ne bakwongerezaako. For example oba savings eyo tugambe miliyoni emu oyinza okwewola miliyoni nga 3 oba 4 ezo sente ozirinako. Yes naye just kyenkugamba nkyasavinga sagala kwewola just olina osooka nosavinga then ne weewola bulungi sente zisobola okukuyamba ate ogenda kwewola miliyoni 2 3 5 zirina kuyamba ki soko saving then weewole ekimala ninga wandiagade wane saving emitwalo 10 era osobola okwewola ne saving mutwalo osobola okwewola ne kati mwe muli ba pioneer baayo kati ba federation ne oba teweewoze basobola okuwa sente bakuwa ng'okoze numwafuuka ba pioneer tova ku federation yensonga laki ngubuuzizza olina ekifo kyonna kimu sente naku zino government temala gaba sente like that kati nze mpe bwinga ngikoledde ki nze weebuuze kati nze bampe bwi sente nkoze eki nze bansasula busozi olina okunsasula kyenkoledde okyegedde kati nze bampe bwinga mbankoze era nawe weebuuza kati kimu yako atukoledde ki temala kumpa sente za bwerere sente weeziriza abayimbi bonna naye zakwewola ozeeyo n'omulala ajja akole ki yeewole. Yes zijja kujja namwe bapresenta mwena mugenda zifuna baani system kati already weeri government eri mu kukola ekyo mu bantu so oba oli wa boda just mwekolemu omulimu babateke musako zamu. Nefo gwe for now tonaba kufuna yadde 10? Sinaba koko abantu nga bayana okujja nnyo ku federation okusobola okuba nga bafuna akasente kitegeeza gwe oli bulungi simanyi baba anti kati wofuna oba omaze okusavinga sente za sako amateeka ga sako nzinga manyi olina osooka no saving olina kuba part of the member nogula shares no savinga ne weewola ziri sente bagaba bugabi yete mulowooza nti sente gye ziri nti bagaba bugabi like that sente za sako ziba sente zibeerako amateeka zibeerako amateeka olina okugoberera era olina otuukayo ne bakuyitiramu nti okuzifuna olina okukola booti ne booti tizagaba bugabi just like that. Amendment bill yes. kirungi kuba kijja kuyambako
tujja kuyambako ate si nti kijja kunyigiriza abawulira music oba kino buli omu ajja kuba afunamu ate ojja kwesanga oteekamu sente ntono nnyo ate n'ofuna music yenna content yenna ng'otalemu sente ntono lwakuba bakyali mu kutereeza system then basensitizinga abantu babitegeere how these things will work so abantu basooke balindeko okukola ki okubivuluga basooke balindeko time ejja kutuuka sensitization ejje abantu bategeere tekitegeeza eno tennaba kubanga etandika kukola kati anti kati we bagiyisa then walina okubeerawo sensitization okubeerawo implementation erina okubeerawo so byampolampola step by step tebitandikirawo byampolampola era abantu bajja sooka babitegeere ekyegedde abantu olaba tubeera wano tusasula emisolo naye oluusi waliwo emisolo gye tusasula ive nga tomanyi tutegeere nakutegeera naye wekanga osasudde nga nensi nawe nga life egenda mu maaso buli kimu wano kigula buguzi ekitegedde kati bwe tuka ku music takyate omuntu ate abeera so naye oyagala omuntu agula buli kimu omunnyo amazzi masanyalaze buli kimu ogula buguzi era buli muntu wali awo olina omusodo gwogata gavumenti akatonotono nazilonga zolina kyoguze okitegedde so gavumenti yasa erina okutereeza system nti efevaringe buli omu nekola yes ejja kukola mpolampola era bajja bitereeza ffe soke tukiwe time yes ensonga eyo yayawulamu yaleetera okuba nga eyawulamu abayimbi era twalaba nti abamu abayimbi abaali saidi yammwe bamala ne baddukayo gy'abamu twabalabyeyo with likes of Nina Rose omukulu Big Eye tugambe kino kakyasazeho kubanga kibagatta lumu mwena nabagambye federation kyakugatta bayimbi bonna tekiteriiko political party nolwekyo muyimbi yenna aliyo kiri ekintu si kya politics then ekya copyright nakyo kyebadde bacelebratinga tekiriiko era party kya buli omu buli creative nolwekyo abantu balina okubeera free live freely be free kola kyolina okukola abamu baconsideringa politics and all this kind of thing ne badividinga ate abamu bakwata microphone ne badda mu kwogera bintu bya politics wokwata microphone ng'oli ku federation ebintu bya politics soko biteeke kubali oba oyawula wokwata microphone ng'oli ku federation ebya politics biteeke ku side soko kwakati ekintu kya buli omu eno mu bantu babafuna birala tuwala nti oluusi babeerawo okukubagana biki because of abamu balina entalo zaabwe baagala agenda eri ku federation birwanira bali ava eno n'entalo ze agenda ku federation nakwata microphone nanayo okwogera ebintu bye ebadde eno mu bantu kiri ekintu kya buli muyimbi tekiri political just abamu bava eno bakwata ebintu bye banyigira eno ne babitwala eri ku microphone. That's what I hate from that. Twawulirako nti you had a family mbona n'omukyala Germany bituufu si bituufu Germany ki kyakutuuka Germany ninaye abantu Germany naye abantu bange fans n'omukyala Germany eyo nina wembeera nayo omukyala ne biggwawo ki ekyabaawo era biggwawo relationship beefudde gwe nalina wano nga tulina omwana twaplaninga awo ne tupangapanga ne bagenda bali America so bali mu US banebeera byange I'm just enjoying and you know omukyalo oyo wejjama nti ekyabaawo okusingira ddala bino bya music si bya bakazi biri kugwe naye ani yafera munneraavu ebyo private life tebyalimu bufere your private life no omanyi relationship waliwo time wetuka long distance biki ngebatawanya so bifa long distance love oluusi etawanya so oya kyononese life goes on toyina muntu yenna ali awo gamba nti kati kokofi kuba mune kokofi nga mwa Uganda eno mwagikubuza kebayita akakanja sisobolera kubeererawo nina gwe nina naye era time enatuuka mujja mulaba time enatuuka mujja mulaba kuba relationship zifa zonooneka oluusi era banenze abakazi b'abayimbi mbawa respect y'amaanyi abakyala b'abayimbi bantu wamwana ffe tubeera mu life eri egamba
omukazi wakutegeera aba mulungi nnyo aba wamaanyi kuba life yaffe omukazi aba alina okusooka n'akutegeera. Oyinza omala olunaku lulamba n'ebbiri n'essatu nga toli waka oli mu vibe zino bwezitti nga toyenze oluusi tokoze na anything wrong naye nga just calling kino kiri wali luli naye kati waba tasobola kubitegeera si kyangu. Era oba oli muyimbi ng'olina omukyalawo ng'akutegeera bulungi olina omukwata bulungi nnyo because si kyangu okufuna omukazi n'akutegeera. Ate nange mbasaasira life yaffe eri very complicated. Abakyala baffe balina okuba nga bategeera nnyo okututegeera obulungi. Kati olwo abalina abakyala abaludde n'abebbanga kati yes, era olina oba respect and credit. Yes. Kasobola oli nga muyimbi aludde ne mukyala we nga bakwatagana tebalwanalwana tebakola biki. Noba respect. I salute them. Okay. Yes. Kale isaawa zino bwe twogerera omukulu Coco Finger ali kuki? Right now nga summarizing ndowooza tuliko n'akayimba akapya bakayita Foot Soldier, My Foot Soldier. Nakuta kagambo Foot Soldier. Omanyi ekigambo ekibali kitwendinga nnyo Foot Soldier. Nga ndabira kitegeeza nti soldier omuntu aba mulwanyi fighter. Maje. Nentandikirawo composition. Ono ye my foot soldier, yambererawo my foot soldier, yalwana entalo zange my soldier. My baby wanjagala nga sirina, nali mwavu nga sirina, ng'emmese y'omu kanisa nsomba byuma, omwavu lunkupe gwe noguma. Baby wanjagala nga sirina, nali mwavu nga sirina, ng'emmese y'omu kanisa nsomba byuma, omwavu lunkupe gwe noguma. Eja. A pretty woman like you, loving an ugly man like me, a bad man like me, a drunkard like me, a poor man like me. I appreciate your love for me. Hey, thank you for loving me. I appreciate you loving me, baby. Sikuta, toweta, oni mungalo mpeta. Ono ye my foot soldier, yamberera my foot soldier, yalwana entalo zange my soldier. My foot soldier, baby ulini amini, nakuchanga kama karata, nakutesa kwa nini? Nawe ulini amini, baby wanjagala nga sirina, nali mwavu nga sirina, ng'emmese y'omu kanisa nsomba byuma, omwavu lunkupe gwe noguma. Oyo abeera Foot Soldier wo. Kayimba kalungi. Abeera Foot Soldier wo. Era embeera abantu gye bali ng'omukazi yamwagala nga talina era omukazi n'aguma mpaka n'akifuna era n'abeera naye. Ate ne weerawo bali ng'omukazi yamwagala omusajja yamwagala ne bakwatagana mune waafuna n'akola ki? N'aweta. N'olwekyo akayimba kano nasooka ne ndaba perspective eyo nti wala bakazi abaguma mu mbeera paka omusajja n'akola ki? N'afuna zinakikwata. Kati omusajja gwena okuba n'omutima n'oga Ntobye naye kamusigaze. Kale abamu bawuuka ne bagenda. Ne remember, get some time jangu muchekingeko mukube surprise. Mugende nti baby wanjagala nga sirina, nali mwavu nga sirina, ng'emmese y'omu kanisa nsomba byuma, omwavu lunkupe gwe noguma. Muwe something. Nkozesa studios nyingi era njasooka bona era mbaba respect bonna otandika ku Phenon Records, producer Didi, Washington, Rednix, Kaliwid, simanyi bro producers bangi, Daba Beats, Twisty Fingers, Delete, Bachali, Legend P, ba producer bona Acting Pro, Acting wali, you know, acting nakola naye akayimba akapya. Wenye pati kila kitu minapata ne unkibira yo uli apata boom wenye pati kila kitu minapata ne unsibira munju kutula pata design mutindo gwa bashon kata na maana kila siku minakula bread and butter leo nimekupata unameremeta gosane mpeta hadi mina data kamata lunakulwe nali ninze nga ninawe mukwano gwenze kunsimbye lunakulukulu napate tulumbye gwe nawe noli babawe tukuba pata tukuba pat yawaya tukuba pati mpulira tunatera okuba nga tumaliriza Koko era awo wennyini ebyaddala ennyimba wazikola nezidigiza abantu Coco Finger wavuga everywhere
embala nezikwatagana ennyimba zo nezikwatagana ennyimba za Coco Finger zezifuga era zikyakuba ogenda mu bbala kati ojja kuwulira go down teyonyeka omugongo ojja kuwulira era obeere katono owulire pati kalica era mwendi n'olwekyo ennyimba zikyakola ki kati kyenjagala obuuza ebiseera ewakubira ennyimba ziri zipati animal biki kyekyagana okukola concert wakolayo concert ebya concert bingi kuba nzijukira that time nali nkyayo kyawo olwo time awe nalina okukola concert waliwo promoter eyangamba nawe omanyi bapromoter yaboogera yagamba mwana abayimbi mwe bana babeera n'emitima emibi ningamba kiki nagamba naye njagala kukolera concert naye waliwo manager w'omuyimbi nagamba oyo kasaddamu okukola kasomukolera concert nze ffe toddamu okukola naffe ningamba yali promoter wandigenze ku promoter ate kati nze alina banoonya promoter alina okunoonya akole show nze sina promoter alina nkolera show aba bagenda temujja kukola birungi omuntu alina okunoonya nemukola ekituufu okyegedde oyo yagamba twali tujja kukolera concert twali twagala kukolera concert okyegedde wenyimba wali ozirinaawo ssebo ate byali byayinga story omanyi baba boogera buli kimu ebibeerawo kati nze n'ebintu bingi naye just nsirika busirisi you know a lot of forces eziri negative naye kati nze the way I understand things manyi nsi eno sinti buli kimu kiri smooth ate tetufaanagana mbeera mpisa biki abantu people do a lot of things okubeera nti babeerako some of us we don't care we just I let music be the way it is nze sinoonya simanyi mukoleko interview sinoonya simanyi mukuba kayimba kange sikwena simanyi mukubeko ennyimba nze I do music and put it there well okubye it's okay but okubye it's fine naye kati waliwo bali kwegamba ngo bafiirawo ekyegedde now you know so that's it abamu bateekamu extra kati me I don't have that time me just do the good music and put it there woba okyagadde good kyemmanyi I just have to be fit and be a good performer ye challenge ze gyembeera nayo you just have to be fit and good performer and release good music kati okyayinza okwagala okukola concert why not era obeera promoter eri nga yagala tukole concert me am available nze ntukaako my contacts are there on my social media platforms netumita netwogera netuplanning koko tusobola okukola concert naye toba concert mufuna omulamwa nemufuna ekifo nemutegeka nze am available anytime enyimba weeziri bafaani weebali just kufuna kati promoter ali serious nateekamu sente kuba bintu byakuteekamu sente oli alaba nfuniramu olaba nitusobola ofunamu ng'oteekamu kuba abayimbi mujja n'okuba oluyimba lumu ne luhiitinga n'okolerawo concert netegwa kukola ennyimba awo ne zihiitinga kumukumu n'ogaana okukola concert kati n'ekirala omanyi obeera ne bookings nga zibeerawo kegamba nga gobeera ofunafuna obusente butonotono oli sitofayo enaku bya concert kati nze okubeera nakuba mikono wagulu mpaka leero newenjogera kati leero ninako show mbeerayo ne shows okyegere kati bookings ezo oluusi ndowooza nazo oba zindetera okuloba zindetera okuloba koya nemba nga sifaayo oba okyegedde kuba bookings zibeerawo kyobola nze ne pressure okuba niteekayo ennyimba buli ssaawa okubukwira buli mulamwa njogereko simanyi nvuma abantu ndyoke trending simanyi nkole ebintu tobiriiko nze nagambe what I mind is do I have bookings ninawo shows era nze ku TikTok kugundi ku social media yange si postinga buli kimu kyembeerako buli kimu naye nze mbeera mu bintu byakabi oluusi nva ne mu nsi neŋŋenda nentaba nenkola ebyange nota postinga I don't even mbeera mu vibe zange kati wano ate kati ngenda postingawo ki wano mpostinga swimming pool nze mpostinga what is necessary mpostinga poster zange za show performance si postinga simanyi ndi mukulya mmere biki ebyo once ate wemba ndi postinga nja kupostinga kawunga bijanjalo greens sijja balaga nti ndi mukulya simanyi nyama biki tebingasa esabu bwensi wajevaako ate nekituufu nekwe kasoberamu n'akasenteko mafuta ize okubeerawo around zokwevuga nga nyumirwa ensi ate kati ensi toyetaga nyingi nnyo okubeera happy koko leero ogenda kumpa ne ku ssente kubanga ate kakulaki sikuwayo nina okuwa definitely ebyaddala kuba ndaba eziriwo zonna omuganda agamba ziri zitya zinabeerawo akatono kazira mu liiso kyonna kye kiri yeah man so koko
Oyina management? Management, ina Mafia Generation. Nenga it's a team manager omwali bweru. Yeah. Okay. So wano bwe kasita ogenda ku TikTok yange. Era oba twetaaga contact ojja gifuna wali eri. Okay. Awo bujja tufuna management oba ogifuna yena inagikwata that is. Oyina omuntu gwe wali okola naye gwe bali bayita Roland. Roland, yes. May he so rest in peace. Yes, Roland yatufaako bambi. Yatufaako. Naye yagenda tufaako already nga amaze nga tu contract yaffe nga already wedding already akola ne Kent and Flosso. Okay. Naye nga bambi kyali kibi nnyo. Era tetwamanya kiki naye. Kama amumuze mirembe bambi. Yali very bad situation. Netulaba yalina ebimutawanya obulwadde omutawanya nze yali akola nange yalina aba pressure. Okay. Oluusi yali asabubi nga oluusi mugenda ku sheeyo nga muli mu ruumu zammwe mwebase. Naye ng'owulira asabubi nga engeri gye yali munene ndowooza oba yalina pressure. Nze time enakolera naye yalina that breathing problem. Ng'okusasa ate nga yeebaka mwangu ne wakakulirwa ati dakikeezi aba yagenze dda aba yeebase ate nasanga fuluta nnyo kwegamba nga wulira yina ebyo nali mmanyiko ku Roland before his death yali kyali kimutawanya ekyo naye kati maybe simanyiko yagenda okutuka ng'olwedde tetukyakola ng'olwedde yali avuddeyo ewuwo nga olwedde kati yali akola ne Kent and Flosso kuba ffe abasinga twamumanyira ku naye era still tetwalina mbeera mbi era still twali in touch kuba ne ba Kent ba Flosso nabo era mikwano gyange so twalina still tukwatagana. Okay. Komu ne twagala twakunoonyako awo nga tubuuza yi Coco Finger at that time nze kikulowa nali nva bweru twamuzika na muzika samuzika nalina show somewhere nalina show bawa sidukira bulungi but nalinako show ate nga omanyi ba client munnange. May he so rest in peace Roland kuba munnaye ffe amawulire gaatugwako ne tugamba kuba nze nganze nali mumanyiddeko gwe. Man, may he so rest in peace. Kyali kibi nnyo. Your last remarks, boss? My last remarks? Sina bingi. Abantu mbaagala nnyo era music akyajja mubere fit mukama bakuume mwekuumire kuno ku kitimbe zigidingdingding wano ki program ki n'abalala bonna abagenda okulaba interview eno munyumirwe zigidingdingding.